Infomedia yafetu kusensonga Singa kisoboka enkyojje ku ssomero. Ye ajati ngenda kerawo. Ofune details ez'ekintu ekyo. Nange kyembadde nsaba. Enamba ebayizo bano bagibulookinze nenga mukyalo twayogedde naye bakusimyo. Twayogedde naye nangamba nzijewo kati kyesimayo lwaki essimu yange eri blocked. Headmistress ne Mr. Chimoli bamu but yambulookinze ate kono takwata. Tugendeyo tukyalo tulabe bana tukkiriza omulaba tujja kuba tuwe na appointment famukubidde. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo weetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Punishment kije yakuwaako nga tokoze ensobi gyojjukira. Kampala High nyambo babagizimba mu Lutobazi. So kati wansi eyo manyi abaana badampingayo kasasiro. Lumi yangamba ku machanga nakatuuka. Nangamba genda wansi eyo jeyo kasasiro yenna mu bisooto nengenda nembijjayo najjamu engato zange. I had to pull my shirt up nengenda nembijjayo nembimulaga. Era nga buli kyamala okwesa gamba nze nagamba ojja kwejjusa. Nagamba yes. Waliwo wali akikugambiddeko mu baana? Mu baana okungamba nti nja kwejjusa yalinga abingamba privately naye mu baana nga akuvuma akukolinga akuyita amannya calling you names. Like which names? Like gwe mulekwa. Kabajja katusubire nti wasuze bulungi jo tusizaako engalo katusubire nti gitambula bulungi tukomye mu kitundu kyaffe ekirala ekyamwana muwala babiri Wauda yasomera ku ssomero lino erya Kampala High School yavaayo ku social media n'abeera nga alaaja n'okufuna obwenkanya eri ticca we Master Kimuli okubeera nga yagezaako okubeera nga amukabasanya wabula naonemesa n'okutuula ekibuzo kya ICT. Though yakituula naye nga twabasuubizza nti tujja kujja ku ssomero lino okubeera nga twekenneenya ddala kituufu. Twafubye ababadde bagoberera, twafubye okuba nga twafunye omukulu w'essomero lino ne twogerako naye ajati n'atusuubiza nti mujje ku ssomero lino eno tufune sayidi. Era ono woolengera tuli ku ssomero wennyini. Naye tugezeeko okubira ajati ono tulabe oba waali. Tulabe oba waali then tubeere nga tutuukawo. Naye nga tuteekamu akasente
banaffe abaziwa and sons bali ku mukwana akeedi awo bwe basangibwa balina kawona yonna owa beddings. Munansonyiwa eddoboozi si ddungi nnyo. Simanyi enamba kuva ku makya wenda njigezaako gye kubako naye gamba nti eri bize. Simanyi kiva ku ki? Simanyi oba kiva ku ki oba bambulookinze. Enamba eno bayizo bano bagibulookinze naye nga mukyala twayogedde naye bakusimyo twayogedde naye n'aŋŋamba nzijewo kati kyesimanyi lwaki essimu yange eri blocked. Ebanga evuga nebeera ng'ate evaako awo kyesimanyi kiva ku ki. Tugezeeko okufuna wano essimu endala tugibubeko either oba ali bize ayinza okuba nga ali bize. Bambulookinze neevuga. Kati lwaki abayambulookinze? Yambulookinze ate kwano takwata. Tugendeyo tukyale tulabe bana tukkiriza omulaba tujja kuba tuwe na appointment twamukubidde naye ate yagibulookinze. Lino lyekuba erikyamayozo lino sobe mbadde sirijjangako naye era bana abaana kyesimanyi abaana bo bali wano wabweru. Ekyebuuzibwa kiki ennyo lwaki bali wabweru. Nga tuyingira wano tulasobola okuggyako kamera tuziwummuze. So tuggyako kamera tuziwummuze otherwise tuuse waliwo n'omuzadde so okuggyako kamera. Good morning, boss. We are good. How are you? Tuna appointment wano ne headmaster, administrator. Let's manage bajali. Tuyiseewo tuyingidde mu ssomero munda naye essimu yaffe
abadde onoofuna okay, tumaze okutuuka batugambe administration yeri wali mwali okugendayo kondabe naye tutagasala zammwe otherwise tutagasala zammwe otherwise simu ya blockingiddwa simu yaffe ya tetuma oba Basebo ne banyawo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo baweetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. I try to confront not the school at large, but nagezako to reach out to the headmistress. But then later on she tells me, nti headmistress ne Mr. Chemoli bamu, but simanyi nnyo naye nti bati onawolereza oli onawolereza ono tewali abeera mu nsobi tebasobya kati omwana omu nansanga simumanyi naye engeri gye ndi omukulembeze yamanyi nangamba Precious lwaki okaaba obadde ki nasooka ne ŋŋaana omugamba nangamba ŋŋamba osanga nsobola okukola ki okuyamba ne mugamba nangamba nange ekyo nno kyantuukako kye kyanviirako okusuula ICT ne mugamba kati oba nkole ntya nangamba ate n'ogenda ogambe head teacher tajja kuwuliriza head teacher ali so protective. Aha baba wano we tuli twakamalawo essaawa ezisoba mu 3 twazze ne tuyingira twayingidde ne tugenda mu administration ne tusanga omukyala secretary ategerekesekeera Madam Hilda nangamba nti akyali busy HM akyali busy naye nabadde ngenda nayise ku kirasi eyo ya ICT master namulaye Master Kimuli mulabyeko era ne twogeramu kaawo ne mugamba nti mbadde nsaba kwogera mu kona kamera otunyonyola ku mbeera yaliwo naye atugambye angambye nti HM yalina okwogera kati HM ono we wali obuzibu HM namukubidde olunaku lw'eggulo mwawulidde nkatambyako nampa appointment nenzija ngenzo twange simu yange yagiblockinze simu ngeri blocked ekyebuuzibwa simu lwaki eri blocked tugezeza ku simu endala nga takwata which means abadde mu meeting yatusanze wano meeting so mbadde ngamve wa Madam Hilda nenzuka na Master Kimuli ngamba nti mulinde mukko agenda kulaba ye Master Kimuli abadde assistinga nnyo ndabe HM ono naye nga ate kyesimanyi HM yabadde yagala mulabe twogeddemu ne Kimuli tho si bingi nanyengezako mu kiraasu nanaga mulimu ne kamera naye kyangambye kimu nti ekituufu ogenda kukimanya nga HM akikubuulidde tho simanyi nti abattekana eri mukwata nti talina kwogera HM yalina okwogera ne tuddayo keeri abaana bagambye nti Master Kimuli ono HM amufevalinga nnyo tetumanyi nti oba baluganda oba ki ye aganya okwogera naffe naye tukoyo okulinda babali mutubuzaabuza era zizeyo wa secretary Madam Hilda nangamba nti kati ali busy sojja sobola mulaba obanja kusobola
mukubireko ko na kurencha nampe namba ye yuda mukubireko na kurencha naye tera munencha ali busy balina meeting ya staff ya end of term, so which means nti nenchanyizo otasobola mulaba. So njalemera kokko tumunoonye stories zino tezinyuma kukola side yemu, though kituwa obuzibu ffe ng'abanoonyereza bagguse ensonga nti singa nzija ku side yo ate ntolenga kukumbuzaabuza kuba nawe yali mpadde eddakiika nga 5 zokka wano wo sikategedde wano bwe tukowoolera bakulu abatwala amasomero ebyenjigiriza mwebala ba minister Balamu w'abavubuka nti omwana ono omuyambi otya, babiri ono omuyambi otya, avuddeyo bana bangi abavuddeyo ne bakaaba n'obayamba ne bajjako mu woofiisi yo. So babiri ono yeetaaga obuyambi okufuna obwenkanya oba oli awo n'abaana abalala bayita mu mbeera bweti n'abasomesa bajja kuvaayo beesootinge. So kyenagaye mu programu eri ti abakulu abaswala amasomero nga gano musomesa wo n'owera nga ali mu mbeera bwetyo muveeyokko babeerewo okukangavulwa okwenjawulo, okukangavulwa abasomesa bano. Ate era n'abaana basobola okuba omwana asobola okuba nga alimba, omwana bw'abanga alimba nga byayogera byonna bya bulimba ate lwaki nzija ku ssomero lyo nonneekweka. So badde nsaba Hajjati ono HM owa Kampala balaba akatambi kano ebintu biri ku social media, ebintu biri mu mawulire, tuleme okujajinga Mr. Kimuli, okujajinga essomero nenge ekituufu mukimanyi nga mazima mugasirikidde. Muveeyo tusaba muveeyo mujje mu kamera tumanye amazima. Ensonga tukyagiriko nnyo ate era tugenda kubanga tugifollowinga paka omwana ono wanaafuna obwenkanya oba mmwe omunaafuna obwenkanya bannannyini essomero lino. Nze muzzukulu wa Kabajja tugenda kuva mpola nga tugenda kubanga amazima tulize ne tulinda naye tuli mu kubuzaabuzibwa, tufuudibwa abaana abato. Engeri omuntu gyakuwa appointment nti nkya jangu ku ssaawa 3 n'okeera ate ogenda okuba ku ssimu ng'eri blocked. Twebuuza kiki ekyo, kiki ekyo kubanga ate essimu eri blocked. We tuli nno wewali gundi ya ICT omwana ono bayuliza pepa ye era abaana bali mu kuwumula tutuukiddeyo fika twesige Madam Hilda kyatugambye gwidi klasi yawo Madam Hilda kyatugambye tumukubireko ko enkya nja mukubira jatola obuvunanyizibwa bwo mukubire okulabanga ye aŋŋamba ki. So nze muzzukulu wa Kabajja ku SB4 Media tuggusa ensonga tujja kudda ku ssomero lino tetugenda kupowa paka nga babiri ono afunye obwenkanya wabanga yali mu mazima, wabanga yayogera mazima, wabanga ye mutuufu paka nga afunye obwenkanya ate era wabanga byayogera bya kiyaye tujja kugulemera ku nsonga eno paka nga Mr. Kimuli naye afunye obwenkanya. Twebaza abatufollowinga n'abafollowinze program eno abakyagigoberera temujjangu okwo ate era Ziwa and Sons bakyatuteekamu ssente tukyatambula nabo wamu n'amaafa omulonyi wamafiina agamba bwe bala abafere bali ku social media okwo bakufollowinga amajja mu inbox yo ne bakuweereza ndagamuntu kwegamba ne batandika okukubako akasente kaate nadama basaba obuyambi amafiina takyagaba buyambi. So baja babidde nnyo mu mbeera eyo y'okusaba obuyambi amafiina takyagaba buyambi agendayo ng'okimanyi nama banonya SB4 nti twaleba amafiina mpa obuyambi babye mu 10 mu bunnambiro. SB4 talina lukusa lwonna lugenda kutikka kutwala amafiina mpozi nga amafiina yamu mutumye okitegeera naye nga byebyo babirye ensonga zo tukyaziriko Precious babirye ye master tumulabyeko Master Kimuli abadde mu jampa ye ya black though naye tatwogeddeko ko naye
bikyali biwanvu. Bakyatwewaze okubeera nga boogera naffe. Tujawula mu kitundu kyaffe ekyokulala tovaako. I try to confront not the school at large, but nagezaako to reach out to the headmistress. But then later on she tells me, nti headmistress ne Mr. Chimoli bamu, but simanyi nnyo naye nti bati onawolereza oli onawolereza ono tewali abeera mu nsobi tebasobya. Nangamba ate n'ogenda ogambe head teacher tajja kuwuliriza. Head teacher ali so protective. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.